Bwebatyo ababaka okuli Gafambwa Tekamwa owa Igara West, Barnabas Tinkasimire owa Buyaga West ne Susan Nakaziba omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Buvuma bwe batuuse ku palamenti Olwaleero. Bano batubulidde nti olw'ebbeeyi y'amafuta ekyaganidde waggulu tebakyayinza kukozesa bidduka byabwe nga kati obugaali bwe busigadde okubeeyimirira. Kyokka bano bagamba nti gavumenti esaanye ebeeko kyekola okukakkanya embeera. Amafuta gali waggulu nnyo abantu tutasobola kubajjukira ensi ebbeeyi y'amafuta ne waggulu katale k'ensi eri wansi ne wano e Rwanda batuliraanye mu ssente za Uganda bali ku 3,36. Bwe gaalinnye mmotoka yange ne ngiteeka ku katale ne ndeeta skuuta ne mmanya nti kati awomba wonye. Tusaanidde kubanga tulina amafuta gali wansi. Ng'ababaka bakyalojja n'omusajja gwe tusanze anywa amafuta ku ssundiro limu wano mu Kampala atubulidde nti asoose kunoonya nnyo okuzuula lino eritunda amafuta ku bbeeyi eri yaddeko. Nze nga nvuga olugendo nga ngezako okunoonya amafuta aga wansi naye gye nvudde yonna era diesel osanga ali ku 200, 300, 150 n'olugendo lw'envuza okuva kumpi Mityana Road okutuuka wano kuba kati ngenda Bugerere. Era bwe kinkyamiza wano okuba ngenza okukyama kyamano okulanga bbeeyi esaliseeko bo bali ku 383. Dakati ugenda okubaliriramu nga gwokoledde wa seero n'abasaaze b'olute bonna bawadde seero kati mmotoka tuzipaakinge tuziveeko. N'abavuga bodaboda nabo batubulidde nti bali ku kizibu eky'okukakasa abasaabaze nti emiwendo gy'entambula girinnye olw'ebbeeyi y'amafuta ekyali waggulu. Wamutwaliranga 5 ayagala zisigale 5 tasobola kwongeramu. Olira ate nga gw'osigala onyigirizibwa ku mafuta. Biseera biri we galiko wansi omuntu ng'omuvugira 50,000 omujja n'omutwalako e Kampala. Naye kati nga bwe gaalinya liita eri mu 50,000 plus. Era omuntu akyayagala muvugira 50,000. Embeera eno bo ab'ekibiina ki Forum for Democratic Change baginenyeza gavumenti. This crisis, like others, is self-induced. Why did we put in place COVID measures that are unsustainable? Aba FDC batuuse n'okuwa gavumenti nsalessale okubaako kyekola ku nsonga eno nga watali ekyo bakukunga bannayuganda okukola ekiddako. By the middle of next week, we are going to call citizens to action. Amafuta gayingira kubanga batulaze ne sente ze basasula mu misolo. So amafuta gayingira naye kye twagala kumanya gagenda wa. So kye tulimo okunoonyereza twagenze ne Hoima we twasanga amafuta gaalinya ne gagenda ku mitwalo 2. Wakyaliwo okwebuuza lwaki bbeeyi y'amafuta ekyali waggulu ng'ate URA egamba nti ekoze ku mmotoka z'amafuta eziwera okuyingira eggwanga. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.